Bannayuganda bongedde okufumba emitwe okufuna ensimbi omuli n'abawamba abantu ne bakanda abooluganda lwabwe ensimbi. Kino kyeyolekera ku munnansi wa South Africa Amos Masoga ebitongole by'ebyokwerinda gwe bijja emmanyo g'empisi ng'ono yabadde awambiddwa bannayuganda okuli Peter Mulondo n'ategerekezeeko eri Elijah ne batandika okukanda abooluganda lw'ensimbi obukadde 16 obwa Uganda. They wanted the man, they want it. How much? 100,000 rands. I don't know how much is it with shillings. Anondodde ebitongole bya poliisi okuli ekitwanyisa obutujju ssaako ekya Flying Squad nga bayambibwako poliisi ya Salama Road nga bali wamu n'abakulembeze ab'omu kitundu ekyo. Ajjiddwa mu maka agamu agasangibwa mu Badongo zooni ku luguudo lwa Salama munisipali y'e Makinde mu Kampala nga bakulembeze bakwesezza eddaala okulinnyogwa munda mu kikomera. Walampi kikomera amadaala gano g'olaba getukozesezza okulinnya wano okusobola kuba gwetyo n'abadde baagirookinze. Tugenze tumenya bumenya okusobola okujjayo omuntu oyo munda badde balesi bamulokingidde mu nju. Masoga asangiddwa ng'aliko ebiwundu nga kiraga tebadde basiba bamubattula. This site is so painful. Kitegerekese nti Masoga okuwambibwa yabadde adda waabwe South Africa bano kwe kumwefuulira ne bamuggyako ssente zitamanyiddwa muwendo ssaako n'ebiwandiiko bye nga badde tebamukkiriza kulaba ku njuba. My passport, my documents, all my qualifications are there. My certificates, my diploma, my degrees, they are there. Kitegerekese nga Masoga okutaasibwa Flying Squad bamaze kufuna mawulire okuva e South Africa nga abooluganda beemulugunya ng'omuntu waabwe bwe yawambiddwa mu Uganda. To send 100,000 that they want so that I can, because yesterday I was supposed to leave to go back to South Africa. I said, can you please send 100,000 rands to my account and I will transfer it to this guy and I go back home. My brother said to him, if Amos owes you, go to police station. Mulondo ne Elijah bagambibwa okuwamba badduse. Babadde bawambiramu mu South Africa. Alabika balina deals ze baakuba ne balemererwa engabana n'ekola ki ne balemerera. Babadde bamutulugunya nga bakwata ebifaananyi babiweereza famire ye eri South Africa. Nabaga muweereze ssente zitwagala bamuteeka ku miggwa ne bakuba ne basiba. Kyokka abamu ku batuuze bagamba nti abasatu bano bandibanga baliko omunyago gwabalemye ogabana ng'omu South Africa yabadde ayagala kunyeenya mu ttanka ababuleko ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Ono olw'amaze zikwate olwatudde ku akawunti ye obundi ye nasingawo South Africa zirimu obukadde nga 7 bali ne bagamba nti okutupa katukole ki katukubonereze. Loko Isigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano ayogedde kuwamba kuno. Poliisi y'e Katwe eri mu kunoonyereza ku kigambibwa okuba nti waliwo munnansi wa South Africa yabadde awambiddwa naye ab'ebyokwerinda ne basobola okulondoola ne basobola okuba nti no bamufuna. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.